gutandikibwe nagwo gugwa bulungi. Tukwaniriza mu programu Omunnyo Ku Makya kubeera kubaganya birowoozo ku nsonga eziri mu kiseera kino kyennyini. Ensonga z'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC zeefuze amawulire gonna. Okweyuzaayuza okwerumaaluma n'okwanika obuziina mu bakulembeze b'ekibiina kya FDC kyewuunyisa okwata ne kutama bw'olaba ebigenda mu maaso mu kibiina ekyali eky'amaanyi era ekikyali eky'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti. Olunaku lwali lwa bbalaza Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye yatuuza press conference nga asambaza ebyo ebyafulumizibwa mu report ey'akakiiko akateekebwawo okunoonyereza ku byogerwa nti ssente eza President Museveni ze zitabangudde ekibiina kya FDC. N'olunaku olwaleero tuwulidde nti waliyo press conference ate oba oliawo babeereko bye banukula ebirala nabyo ebigenda mu maaso. Ensimbi eza NRM zifuuse ensimbi za NRM. Mu mpapula ez'amawulire olunaku olwaleero ne serial numbers ez'ensimbi zigambibwa nti ze zitabudde FDC, Dr. Kizza Besigye yafulumiza serial numbers. Okweyuzaayiza okwo ekibuuzo kiri nti kutwalawa ekibiina kya FDC kisobola okuba nga kisobola okuvuunuka omuyaga guno oguyita mu kibiina kya FDC oba nedda. Olunaku lw'eggulo Oweekitiibwa Nandala Mafabi ye ssaabawandiisi b'ekibiina yafulumiza ebbaluwa ng'ekibiina kigoba Ssemujjunganda Ibrahim ya Honorable MP owa Kira Municipality ku kifo ky'obwa Nampala wa FDC mu Parliament. Buuza nti bigwerawa ky'ekibuuzo ky'osobola okwanukula otwegatako okuyita ku simu yaffe nga bwe tuteesa mu studios. Honorable Harold Kajja alinaffe mu studios, nja kusaba kubuuzeeko ate tutandike program. Njagala kutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe mwenna bwe tuli mu buwambe. Njagala okubasaasira mmwe abayiseemu ebizibu. Njagala era okusaasira Dr. Besigye olw'okufiirwa kojjaawe yaziikiddwa eggulo. Abadde mukwano gw'ennyo ng'ajja nnyo ku ofiisi ne tunyumya ne tukuba olwali. Badde musajja mukulu naye nga akyalinamu kutwanyi naye yafudde. Njagala okwebaza mwenna abagenzeeyo, bajeni ba Lydia Jebe bakiri bakubidde ngo bakyali Rukungiri. Saasobodde kubeera naye nga njagala okubebaza. Nange njagala okusaasira abalunnyanja, abantu abafiiridde ku nyanja. Obubenje bw'oku mazzi bugenze buwera. Ndowooza abalunnyanja mwetaaga mutuulemuko mu busale ku magezi. Ffe abeeno ku lukalu tuyinza obutaba bagezi nnyo, ne bo ng'abali ku nnyanja abagikozesa ennyo mwetaaga mugiremuko kubanga ennyanja bwette etta bubi. Lwakabba oluusi bagamba nti wabeerawo season lwesalawo mbaokutta. Babikubuulira ate tosaba bawakanya bo be baakufa abatali nnyo baako. Kati nga lwa abantu abatera okufiira ennyo. Kumpi buli lunaku abantu bafiira ku nnyanja nga basala baagala okugenda Europe. Gezaako okwerwanako. Gesembize buli lunaku. Olunaku abagaggalo bafiira mu kyombo nga bagenze okulaba Titanic. Abantu 780 baayiikamu nga bagezaako okwetaasa obuzibu obuli mu ngamba. Baagaliza okulaba okulungi. Katonda abakuume. Kale tweyanze nnyo tweyanzege Alixol TV program Omunnyo Ku Makya ensonga ez'ekibiina kya FDC zetugenda okubaganyako ebirowoozo. Sindi kubaka ku noti 7 noti emu 6 noti 99 noti 6 eyo nno namba yali ku WhatsApp. Otubuulire gwe olaba ki oba ekibiina kino kya FDC kinaasobola okuvuunuka ebizibu bino bye kiri mu lunaku olwaleero nga ne ssaabawandiisi w'ekibiina Honorable Nandala Mafabi atuuse okuvaayo n'agamba oba n'abuusabuusa obwa founder member bwa Dr. Retired Kizza Besigye we bituuse bikyasobola okudda emabega oba nedda. Nduuza oba otandikira bw'otuuka okubuusabuusa obwa founder member bwa Dr. Kizza Besigye we mutuuse ndowooza Katonda yekka atandikirawo. Obwalo ne DNA bwe yatandika batandika okuleeta DNA
naffe tukyatwewunyisiza nnyo. Omumanyi olwalirwa ekigambo kya founder nakusa kibadde kitambudde nnyo nga lw'abantu gwe toli founder waliwo abapya waladaga nti balukwago bapya basemuji bapya muli bapya kati folusi nga kibala tukubira mbu twale mu youth league kati fenga ba founder nesitegira mbu ne Dr. Kigenda mulira mu kugamba nti si founder ekyo kyewuunyisa. Twayinanga omwizi gwe nasomanga naye sijja kwogera linye kati musajja mukulu byatuwanga lupapula lw'ebyafaayo nga ye byaze nabyo mu mutwe nga byaddamu regardless of what the question demands. Byaze bituufu ku question enda si kwene kusikubuza ekiriwo kati omusomesa gwe twaliwo ndowooza yalinga omayolo omuntu nga yatamira ebyafaayo nga bwasanga ebituufu abikola agolola ne mugamba endowooza bwe naakutambuliramu n'ogenda okutuula ebibuuzo biri ebitaliiko nakukwatirwa kisa ojja ggwa kubanga kyo kitegeeza nti kale bw'ogamba mbu si omu ku baatandika ekibiina takkirizibwa kwako kyabuuza senga kituufu bwe kiba kituufu takkirizibwa kubako kyabuuza kuba kampeyini eriwo era gye batuwulira tumugobe mu kibiina gweri oleerisiza abantu batwala mu display committee 7 mulambirira 7 naye n'ekyo bw'obuuza kituukawo kitya kubanga olina okusooka ng'aba NEC members ng'ensonga zatuuseko mu NEC nalwopyo nti abantu balina ensonga nti NEC neegamba tubasindike display committee kakali naawe akola omulimu nga nakyemalira gwe tukutwale tutya kubanga olwali tubakyalina kaadi za kibiina baziggalawo kubanga ekibiina kyaffe kyalinga kigamba nti olunaku lw'oyinja kasoma okufuuka memba omugabo gamwe guba gwenkanankana kyova olaba mu kibiina kyaffe temuliimu na veto powers nti ono alina amaanyi gundi bw'aba aganye ekintu tekiba ffena twenkana era aliwo abantu bangi nga demokrasiya abakoze bubi nnyo obusibu atugende nti ate aluusi ayinza okuba yatwetedde n'obuzibu singa waaliwo force erasoga nti ekyo tukiganye osanga singa tetuli bwe tuli naye nga kyewuunyisa buli omu aseka amazima matuufu Kaija abali najja nankumbi balowooza nti Dr. Kizza Besigye abali ekyambogo kuba nange ndi mukulembeze najja nankumbi Honorable Nanda number 5 ne Honorable Patrick Kamulyat balowooza nti Dr. Kizza Besigye oba oliawo ensonga eno yandibadde agivaamu eriwa eno yennyini eriwo mu kiseera kino bowe balowooza ekyo tekiraga nti oba oliawo systems kuba ebibiina bizimbibwa ku systems nti systems oba oliawo tezikoze gwe ziteekwa okukola kuba tulowooza nti gundi National Council eyatuula luli oba oliawo recommendations zaayo zandibadde zigoberwa mu kiseera kino kati okusookera ddala National Council eyatuula mu November yalagira kugenda kutumira kintu kya ssente zino mu November ekyeragira naye neemala emyezi 6 nga president asaawo kakiiko Patrick Kamulyat era okusaawo akakiiko akasaawo yatula mu NEC najja n'agamba we are headed to a split twolekeye netumugamba omuntu akulembera eryato ogamba otya mutugenda kwawukana amuganga tetunagenda nawo obululu National Council ina omulimu gwe yasooka n'esaba kati gwe kumussaako pressure akakiiko akakole ki nga Sebujuta n'akuvayo kati akakiiko akaseewo kuba tusobola kugenda mu maaso ng'eyo ensonga tekoze eki tewedde n'abeera under pressure neebuzaabuza bw'ajja bw'ati amanya tagaleeta wayitawo kiti bwe yagaleeta ate sinabawo instrument sinayogera nabo bonna tuga nti tetugenda kubaako kigenda mu maaso ensonga eyekole ki kakati bw'atuuka okukakuŋŋaanya terms of reference yalagira okukola ate agamba genda obatabaganye
olwa okukyusa omulimu gwe bakuwa terms of reference temwali kunoonyereza ku source of funding yabagamba genda obatabaganya era kyovola reconciliation yekibiina ebikola mu recommendations era Dr. Besigye bwatukoyo n'agamba nze siina gwe naye buzibu siina naye gwe mpalana ono mukwano gwange nnyo naye waliwo ensonga eno eya ssente kali nga Besigye bazze okutunuulira era kyovola mu ntambuza yaabwe ebintu bwatuuka ne bagamba mbwene ensonga yali sensitive nnyo ne bakulaga mbwe tebagenda gikwatako so kati awo omusimba gukola kyera nzikira nga tulyawo komiti eyo ngejja gundi yali asabye Ssemujju agikole kyagibeereko komiti ya elders n'agamba ebintu bino ndi mwogezi wa kibiina naye nga sibimanyi bulaba meeting abasinga nga bamenga sure tetukola ki tetuyimanga nga kiringa kikuumiddwa ng'ekyama kati kyembuuza oba omuntu kyandagadde okutegeera elders committee bwevaayo ne report council netuula ne banjula report kiki ekiddako awo ate Dr. Besigye avaayo atya n'atrashinga report yes kubanga ensonga zeeyaleese tezakolwako kuba Kizza Besigye yali yes fenna yes ensonga zeeyaleese tezakolwako tewaliwo structure ndala wesobola okugattawo awo nedda akati waliwo akakiiko akalala kebayita special elders nolo gyebayita elders committee noleo president yagano gironda tiriwo yes nzika gunajwaneko ne concept number chairman chapa karuhanga concept number naga namanti atwali kikozewete kakati nga ndalowooza nti bwebeerawo ejja kuba yabuyinza kubanga nakye twali tujjagalira tuga nti awabeerenga abasajja abakulu abatakyali eno mu byabufuzi abatunuulira bye mukola nga bwolaba ne mu constitution ya Uganda mu CA baali bateesezza ekibayita presidential council of state omuyinza okuba president abawummulako abasajja nti kiwanda kati ng'ono eriko parliament agituuleko nedda ekyo gye mulaga wafu nga mwayi Museveni wegigaana ffe eno oliga mbuza nedda nze abakulu bambuza ngambe nitanga n'okuproposinga amanya naye tebangawo kyovulamba olwaleero tumaze ekiseera ekisuka emyezi 2 nga neke tetuula agiyita aganye era waliwo olunaku lumu akulira abanafu abaliko obulemu mwami Ouma naye akalinze kanjikole ki kanjiyite kuolwo omukama waffe ne mugundi n'ateesa muneke naga mwagala kumpamba tuwetuloza totobira bigenda mu maaso kale yaddi era buli kumakya olwabakera okubuuza neeke yaddi nange kyembuuza nti neeke enkeera waliwo ki bakifeesi bakiira kale okubona aliko obulemu ne batamukwata kwanamuleka yatunatukyanzimwanga nti banne oba oyagala obulamu bwo tolinnya najja nankumbi kakati nejjo ku lwokubiri salaamu yabadde ayisa endala neeke ye naga nti kati siise neeke mpise banneeke memba tunyumye ku bigenda mu maaso ku kibiina baatugambye ekyabadde najja nankumbi kyabadde kika ekitegeeza structures kati ezivaayo okutereeza ezo zebalemesa kubanga ekibiina kyaffe twali twakizimba tolaba kyentera okunenyano gundi mwami Kiwanda ti omukulu tomugambako ffe nga tayego tasaagambako kati omukulu mu incident eno gweyogerako ye president yali president ye party president nenandala nogamba n'ensonga ento gikubaganyeko ebirowoozo bafuuse bannantagambwako kubanga luli nga nogenda mu national council nga neeke esooka netuula ku luno twagenda mu national council nga neeke tekoze eki katetudde era tubannange neeke yaggi national council ejja teriki kakainooza agenda okulaba nga ayinamu abantu be yalonda era nakimuge nti sirabangako nakyemaliranga gwe Patrick kubanga bw'okwata bano buguyagale obagobe naye bwebasinga gundi mu disciplinary committee kakati obasinga mu disciplinary committee ate mbugenda bariplacinga bwe banaatuuka emisango ne bagisinga kaberega ekiganga kyobadde ogenderera mbwojjewo bano abasobola okukugambako nti osigaze kakati ojja oteekemu abalaba ku benduulu
Kiki ekisobola okukolebwa mu kiseera kino gwe ngaali mu structures atamanyi constitution semateeka w'ekibiina kiki ekisobola okukolebwa okutaasa FDC waliwo discussion gye twalina wano gineebalizako mwami Kiwanda mwami Kiwanda ajjayo akantu ng'akootinga mukama we okubaga bweba naamwe bababbye si baatubbye yali baddaga abaloya b'ekibiina nti bwe muzuula nti baatubbye tugende yagamba bweba naabo ababbye mugende mu kooti ye takikola ki takiriimu kakati mu bitundu byonna edda bitundu ebirala nti ya district ebeera ku bagagga mu kitundu bagagga beesa nawe mumweyisa ya district yabeeranga ku banaddiini amaka g'abanaddiini nga naawe oyagala omwana wo bwababeera ya district yabeeranga ku maka ga musomesa teacher oyisiza ki era nzijukira mu kitabo ekya Mandela kibayita The Long Walk to Freedom alina omuwala gwe yali akwana omuwala ono nga muwala Reverend kakati omuwala n'agambako muganda we n'agamba katumuyite tulabe empisa ze ne bayita Mandela ku lanchi awaka musajja wange bw'atuuka awaka n'amussa ku dining ewaabwe teyamanyira dining erikoze fooko eriko n'amasomo n'amagundi gonna byonna byolina okukozesa kulya baleese enkoko genda okulaba bali ku speed bwatuka bwabaza ng'omugezigezi agezaho okubaza bwe yakwata ku nkoko bwat ng'agisimbye efuuko n'egundi n'emubuukira ogiwe nga bwebupo nga yinayinayize kwegamba yatunulira mukulu w'omuwala ng'alinga amuga saakugambye molofezoga sage ono wakyalo yaga relationship awe yakola ki weyakoma ekibiina kye twali badde tulabirako standards yali badde NRM kubanga yeyina ki oba oyagala obugagga olabira ku mugagga oba oyagala obuyivu olabira ku muyivu era byakola baabasiraamu bagamba nti mb'okuliraana omuntu omugezi oluusi kusinga n'okusaala okuliraana omuntu omugezi nga kyaga nti weeriraanye abaki era ekyo n'omugezi ajja kutwala osaale bw'omulata nasaba obulako obudde tebunatuuka olaba batuuka n'ogamba n'okuliraana ekijja ky'omugagga nga nakyo kyamaanyi so NRM tebawadde example tewadde example gye waliise ennungi kati byekoze weesanga n'abalala kati babikola balowooza mbu yeeyo y'engeri gy'oyinza okukwata obuyinza n'obusigaza kubanga ojja olabe bw'ogenda mu UPC abaliyo batugamye bannaabo ogenda mu gundi ki nti bwaliwo ogenda okulaba nti buli akutte alowooza kituufu katwala Kiwanda ono n'omufuula chairman w'enaali oyinza okwesanga mwami Museveni byakoze ayinza bayita natawana mayi olusi nga naye si mukwagala kubanga ye example ya chairman bwakola ki so NRM bawadde example embi ale kibi kyekoze obubi nti neyagana okujja exportinga nembibiine bibiri okujja okuga nti tokkiriza batukutebanga nje togenda okula omuntu gomwanyumyanga ne kati ngaze newunya gunda ni poa nera muganga oli president wo antu abantu abusako poa na mikwano gye poa era juzi namuganga nti nzondiddemu olukwe really namuganga nti nzondiddemu olukwe omanye linda katono finally kaija mpulidde ogamba nti mukwogera ku submission mpuliddemu olinga aga nti gye bisobola okuggwera mugenda mu kooti kyekisobola okukola kuba nkubuuliza nti kino kubanga mutaasa mutya ekibiina kyammwe kyembadde mbuuza structures bezibanga ziganye kati kubanga gwa okimanyi nti honorable Ssemujju abadde amaze ebbanga nga tagenda kwogerera kibiina wadde bagenda ekikonyogo wama yadde ekikonyogo nendabayo ne mu working committee deputy wa Ssemujju okugenda ekikonyogo yalina okuba nga yamukoze eki yamutegezeza takola ki bamuyita nga tebabuuza kuba nze naligenzeeyo nga nanda taliyo naye abataliyo tebampita okusooka gye n'omuntu gajanga nti temuyinza kuba deputy secretary in charge of administration nga tali wana alina kubeerawo ne banzijako kaakati era ekyayita Ssemujju ku lunaku era lwe yava enajja nankumbi yavaawo ne bad note yabasanga ng'evuma gye bavuma dokita mu miti n'abagwaga naga omusajja alina ebibuuzo byabuuzizza fe aba temwagana tubiwulire nako mubikumanga bitya n'avuga nti lwaki tetulaizinga issues ezo wano
ajje abuuze ebibuuzo answer zikole ki zimudibwemu nga bw'abuuza okuga nti watuula ssente meka okye ndi mu charge of administration baga nti batuula ssente zitwatuula sizimanyi omwogezi w'ekibiina tazikola ki tazimanyi kati ani eyali acting president w'ekitiibwa Ssebugo teyazimanya kati yatuula nti ebibuuzo etubibuuze bamutwala takola ki era eventually n'abagamba Ssemujju n'agamba nti yakati yagamba mukamange nana nti oba oyagala ebifo oba chief wipukambu kuba nti oyagala buyinza n'obwogezi toyinza kukireka so mu bufunze Kayija structures FDC tezikyasobola kugonjola eno ensonga kubanga kyenda balindako ndaba ne disciplinary committee mwasindise mu disciplinary committee honorable Ssemujju Nganda bamunyagwa n'abalala sirowooza nti simanyi oba beetegefu nabo kugenda mu no anti nkugambi facing a committee nkugambi ba NEC member basindikota mu disciplinary committee kigeza tebalirede kugenda nedanga n'ensonga abatogirese mu NEC kizira tebalirede kugenda nedda ne bali badde balirede nedda kati nga n'olwaleero mu FDC wa proposing erinnya president alitwala mu working committee ebaliisa n'alireeta mugundi mu NEC era njagala kugamba neyise mujja okufuuka gundi chief whip po ayise bwe yayeta mwagala po yali tayagala Ssemujju ne muganga kubuulire eye kadi yaffe ekola ki kusobola okutukolera mu parliament akafu katono nnyo ne muganga bakatono nnyo era kakole ki kamuwe omanyize bwe ngenda mwezi gundi kati nga tufuna erinnya lyange ninga amalala gakola kinenze lino ekoze ki naja ate akatedda tugire muganga nti oba katono oba kaki kitageza clicks zatandikira kuba abachifuifu balondanga ekisanja kino kitandika kakati kakati era gwe yalese tumukitegeeza nti mwezo meeting tusoga kiwanda abero batakola ki oba tabeera kakati lino neke tetudde olirese owandikide parliament kakati olwaleero kiki obonoonya conflict ma NEC member bamaze omugoba singa tudda bamusindise mu disciplinary committee nitugamba mbwe appointment tugisazizaamu ene ya Nsibambi Yusufu kikyo oba omuletedde okuwola naki banne kuba kati akuteeka mu mbeera Museveni gyatera okukola n'aspendinga ssente n'ajja mu parliament okubasaba okuziisa kiriza tufune honorable Godfrey Kiwanda Sube atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya agange zetu simapolo honorable Godfrey ojja kubuuza abatulaba naye nja kusaba ogende butereevu otubuulire honorable Kayija agambye nti NRM namwe munenyezebwa nti temwaba wakifan example nungi ng'ekibiina kiri mu buyinza ebikolebwa mu NRM kumpi kati bituuse okulabikira ne mu FDC n'ebibiina byonna nekusooka mbalamusiza FDC kyetusingako nga NRM tetunatula exams otegeeza ki tunatuuka mugezesebwa okugezesebwa ko balimu tetunakutuukamu really yes we have one phoning member aliwo actually olwaleero gundi Mwami Kayija janteekako njagala gimutuno founding president kuba founding members bangi founding president okuba nti afunze exit can you take off even without a founding president we've not gone to that level actually kati biba kyokulabirako kyaffe really yes bekyokulabirako kyaffe kubanga olwaleero FDC Dr. Kiza Besije whatever they could say si for member but me I knew FDC ngetandika mbadde wo from agenda I've been there I'm not in parliament salam bani I've been part ngambalaba naye you cannot deny contribution ya Besije ngo omuntu nokutandika kwa FDC ne babanga teyasaako mukono wali gwe bamubanja tileta wasu mukono nga founding member Kaguta Museveni is not a signatory to the national resistance movement as a party he's not but you cannot dismiss him twatandikira party he was a serving member of parliament he was a serving member of the army yet na retiring taliko ku list of the founder members I'm number 20 I think I'm number like 22 founding members in national resistance movement as a party we call ourselves the promoters
I'm one of the promoters. Kati Nandala okujjayo ebyo byonna President kati Museveni is not a promoter. Nandala ekyo takimanyi ekyo. I don't know. Naye kati agenda kwenja kulaga nti they've sat for an exam and they've failed it. Aba FDC. Yes. But to the exam kubanga Dr. Best yagalo kwandi let me be democratic time etukenzi nzire kubali bichi. But can this plane called FDC take off without Dr. Best Sterling ngasiye pilot? It has failed. Actually olwaliro FDC tulaze ekyokulabirako ekibi. Yes, ndi founder member okuvaawo. You can't survive. Actually kyekigenda okutegeeza abantu abataba. That is it. Temulaba FDC yayanga okukyusa obukulembeze. Yes. Ino katekoleze. Etukoze bubi nnyo. Olinga agamba ntegenda kuvunuka muyaga guno. Whatever it takes. Kubako ne kuvunuka. Ate bejja kuba efuuse example nungi. Tesobola. It can't. FDC cannot survive this. Tesobola kusurvivinga kino. FDC wale wotaba okituukidde wano. Let me tell you. Ebintu ebibeera mu bibiina byaffe biringa bufumbo. Watuukira okulaba nga njogera ku Vero ku TV. Ebiba bigenze mu maaso awo. Watuukira okugenda ku street. Nengenda ku street. Omulangire. Watuukira okulaba chairman w'ekibiina nga bamulinnyisa fence. Ne bamuweta okugulu. Ambassador wasabirigwa. Mulongo. Ku myaka egyo. Watuukira okulaba nti wali watuddeyo olukiiko nene watuddeyo olukiiko. Don't think that difference etandise ku olwo. Ekinnya kiwanvu nnyo deeper than what we think. And of course, esafalinze gundi setbacks nyingi nnyo nezirwana nekomawo nezirwana nekomawo. Kuba Elizabeth Kamya eza muntu jeno muntu Betty Owekiwa Sebugwawo all those ones zigenda niate goyogero oyo but following endala ebegenze mistrust ebegenze siche kibawa ebuvumu nti ne kino bandikitako olaba surviving echa jeno muntu. Let me tell you ekyo tekyali ku mutwe. Today this one is on the head. It is, but the biggest problem, that's number one, ekyokulabirako ekisooka abandi badde bakulu baffe mugundi ya kino mweno move nti even without Kano Kizza Besigye we can move on, without a founding president a party can go. Kibalemye kiganye but sibasekerera buko bagamba nti atanatanaka yasekerera yagamba munti gundi gwe nebo bomiro mirabirambaato gwe iyo tugigaya bulungi negwe tonnaba. So it's a lesson to the national resistance movement. It's a lesson. Nemo mukimanyimu abali mwenale munde. It is. What I mean, that is why you were leaders Chiwanda. Atenga baba nenya okubanga mwe mutabangula FDC. Let me tell you okutabangula. Ekyo kyo wonna weekiri. Era nabo olwaleero bafuna omukisa actually bagulina okutabangula eno. They can do it. Naye kyengeza kugamba nti they sat for an exam and I cannot be very sad bafunyo I will have to wait for my paper namwejja njiwandiike ndabe nga njiyise. That's all. Number two, it's about leadership. They have a big problem on leadership. And lucky enough, bana Uganda tebawa FDC bukulembeze bwa ggwanga lino. No. Bayina ekirungo ekibulamu mu leadership. Nga kiri mu NRM kiriwa. No, bo FDC. The biggest problem now. Mwe mu kirina ekyenjawulo ekyo. Tukyakirina. Because even with all the differences eziriwo tosobola kureacting in one day amuriati. Tosobola kureacting in one day my brother Nathan Nandala Mafabi nogamba kati semujjumo gobi enkeera. You know, you are doing something engeri gyokikoze kiragira da very poor leadership skills, very poor. Ekiraga nti our differences are yandikoze kibe kibanga babogera ko bino ekyo nebo kibawe nga ne bwino uno Dr. Kizza Besigye amulese serial numbers ezezisimbi ezekibi nebo kibanga wekiri. The lot tuyina engeri nyingi nnyo gye tuzza mu leadership yaffe. Tuyina ebintu bingi nnyo ebikoleddwa. Let me tell you, even when walabadde Secretary General to the point nti yajja empapula okwesimba ku President Yoweri Museveni.
Mbabazi. But there was no time jewalaba that era twayogera nga tugamba president ekyo kyatuukirawo twali tugambe president emirundi mingi babaza akoze kino babaza kwa but the president would tell us no, not my brother mama, not I shall talk to him, I shall talk. One day president yajja meeting natugamba no, mama is okay. If these women who are confusing him tumuga president banagamba it's Jackie and Hope. Now because Jackie was mama but the president would actually say that my brother can't say that. My brother up to the last moment. Nobody can expect today. Kirungo cheche chenja kyogambye. Cheche chenkugamba. NRM cherina FDC chetalina. Olwaleero. But when bamugobye until when mama yajja ne munambole. Yajje nambole. Oba secretary general of course bwagwako ekisanja tunetuga nti ati tugenda kuddamu kati olwa confusion eno tugenda kwa ne tuchusa we amended our constitution after learning from the mistakes. The mistake eno ironga chinzo tuleetera obuzibu kakati ne tukimanya tuga kati twatetaga secretary general, let's give the chairman ne seke baleta amanya tukakubaganya ekibirozo, then we come up with the secretary general. Of course kino obunafu bwakyo mwamaliriza nga mukyusiza nga president yeerondera secretary general kino obunafu bwakyo, but today olwaleero tebwenkana ate wano bano we batuuse, because if Dr. Besigye as a president remained and today nagamba okay olwokuga nti nja kufuna nga secretary general olwaleero kyova olaba nti secretary general yagambe Semujju nkugize nkugobye and of course Semujju cannot survive because the president and secretary general bali wamu. Yeah, true. He can't survive. He can't survive that. That's what kuchiga. Nechenga ko kugamba even with that they are misusing their powers to the point okutuka ku level eyo. Because you know natural justice okugubugumikiriza bichi you wouldn't think don't kusanga America court chitutu ngali cabinet ngoja kusanga nga nandutu achali ku cabinet and they sit in the same cabinet. You know that patience okutuuka ku level atulaba mubulire kirungo ki NRM kyeyine kyenjawulo ekiremye FDC obukulembeze and kulevo ki even to the party chairman kuba systems baze bagamba nti FDC yadi yazimba bulungi systems ezisinge zaina bwe badde bagamba bo ne systems ne kaija agambye nazo ziremeddwa okukola tested them kakati ekyo kitandikira ddala ku leadership etandikira ddala ku waggulu because Dr. Besigye much as he is a former member atakyali mu leadership directly but he's still an icon of this party. Kati ndoze kitegekese kulebera najja wano nakugamba nti it was so unfortunate nti olunaku lumu Dr. Besigye atuuza eri press conference ate onamuli ati n'atuuza mu FDC mwabulamu katoude kaijata nikudukudi akamba na dini kudukira mu NRM because babuliddwawo asobola okulungamya. That was the position for Dr. Besigye mwewamu ye President Museveni. Yes kyetwatugamba nti even after him leaving mukama nga akyamutwadde they must be somewhere where I want to refer to him. Okusinziira ku gwe ono ne mu Kiwanda Dr. Kizza Besigye okuva ku bwa president obwa FDC yali nsobi. To me, it was. If I was him, I wouldn't. Yayanguyiriza. First of all, yayanguyiriza okuta ekintu nga balowooza ba trainings nti bajja kutwala mass. They were not yet ready. Okay. Era kyovola bolwaleero nti nebo yamaliriza ati eating up nga alina office Katonga. Kati Katonga is in the opposition. Actually, ekyo bannabyabufuzi baagala nnyo kikola. One, abange yakyawo omulenzi akyayo omuwala kati amala okumukyawa ate bwafumbira obufumbo butuufu agala avumenti akotute waliwo oluyimba nawulira kawunga ganaka kalenzi kuwatwala temuli biki wafuna kakyako nga agezaako okufiiriza ki. Yes, because bw'okola office Katonga eno nesigale najja nankumbi nogita people's government eno wabeerayo headquarter ya kino it confuses azanya kifiiriza. That means nti wavaawo when you are not ready to go. Kale abatulaba ku Soul TV mujja kusindika obaka ku noti 7 noti emu mukaaga noti 9 noti mukaaga ekibiina kya FDC kikyasobola okudda engulu kikyasobola okuvunuka bino bye tulaba oba nedda. Tuline Harold Kaija tuline Honorable Godfrey Chwanda Subi nja kuba nfuna obaka bamwe mu dakiika 5. Harold Kaija adenja kuddamu akukundi kasemerako
office ye Katonga inaku zino gye nkulaba ne FDC mu yazaalibwa awe Katonga e Katonga wawadde ebyobufuzi even before 2000 nga ne FDC tanaba kuzaalibwa Katonga office badde nga politics gwekola Dr. Besigye bw'atandika okulaba nga M7 tali ready nga statement gyagamba yatubejjeko nga atandike akomye ebiina by'obufuzi nga ready kulaba ebiina by'obufuzi bitambula atula munneeke nga amulaba bw'atakula ku banneeke memba agezaako okubayita ojjukira mu 2012 nga n'ekisanja kite kinnaggwako n'agamba ebintu bino mbiwumudde n'agamba nti olutalo lugenda okununula Uganda terugenda kubeera mu form organization omulira nkanze chairman nze secretary nze ki kwawe nakyema lwakumanya nti gwe chairman ara nkuyiga chairman onale ndozo owulira Katonga bwakola ki yes kakana wana ekirala gamba nti front esookufacinga mu M7 ejjunta ye si ya kibiina kimu naye nga bw'oyita wa DP ajjatuule najja nankumbi awuliranga amuyingiza FDC polampa no IPC tugenda awantu awali centro ngoli bwajja tamugamba nti nga omayo nawe bw'okyala awantu waliwo gy'otagenda buza nkyameko wano ne remote njikozeseeko nti there's that okujja nga tekwakuzibwa olaba abantu batakuzwa n'atuuka n'atamakula kino ekikopo kyalayo kyakabi ku mmeeza si kyakiwanda olwo bwana okulya olina okulinda yes n'olinda ge jangu waliwo omuntu gwe mmanyi nga nanyinimu ennyama yabeeranga ye Katonga yali for convenience yes nti abo abatayagala kulabika nga bemuli mu kubaza okuyingiza bagende Katonga bajeki Katonga naye kati efuuse ekiziba nti batandise ogiraba ng'etabangula system ate tebanga kuba teri mu system njagala kugamba tebanga na kizibu kuba yalina neck resolution eyagamba nti wabeera FOC yava mu neck Katonga bagamba nti teri mu system ya FDC temanyiddwa yes era tefuga na jana senani nti teyina FDC era tefuga na jana nkumbi naye baga nti etandise okutabangula system kugamba but try to zimba FDC twagizimba nga Revolutionary Party yes but twagizimba era ekyo volaba FDC yayigiriza n'abantu n'abasawo ne beekalakaasa kati babatadde ku ki bayintani baba deployed yayigiriza abantu nti abudwolemera ku kintu okifuna nzijukira graduated tax yes byonna byozolaba abantu amasannyalaze galiko tugenda gaba mu nnaku 2 simanyi eno tebatuwa gundi sima ono gundi atufuukidde ekizibu so FDC ekyo kakati enajja nankumbi ne kibanga ekifeezinga wutu so najja nankumbi ayina kyegase ku FDC oba Katonga ayina kyegase ku FDC akyetoddeko ekituufu ayina kyegigaseeko activiza Dr. Besigye abantu eri abantu bazita za Katonga bazita zaki ze FDC era ojjukira nga ebbeeyi y'ebintu kana akalunga kawedde bwe yatandika n'atambula ne mukaako okyenti FDC era ekifunamu wakiranga nga balance okulowooza ku FDC bw'aba ne score eyo yaabwe ne bw'abaga banne mujje tukole ate oyo muki mutuwulire ssente gye zivudde kubanga ebyo biri mu DNA yaffe nti tokkiriza kunyigirizibwa so defiance omulama gwa defiance gumwasetinga kati namwe gukoze eki kubanga namwe gukomyewe wabwe tereta nkona agenda yenajja na nkumbi Katonga jeteeka mu nkola yes ekolebwa pale president na secretary general ne bagenda mu kikubaganyako ebirowoozo naye kirabika ffe kitulowooza nti bannaffe along the way ekibiina baadde bakijja ku eyo form kitandika okweyisa mu ngeri eya bulijjo mu mbeera Honorable Godfrey Kiwanda Sue bagamba nti mutudde ebigezo bibakubye ekigezo kibakubye neda tugambye ebigezo tubikutukubye mwe mwande badde example nungi kati tuli mu bigezo mukyali mu bigezo mu kigezo mu bigezo naye kugambye environment yeeyoli omwana gutwala we vice president avawa Bukede yakata kwimba omwana asomera ku street
twamulaba era yasanyusa lupopo yabwe bwe yakiraba n'adduka naga ngawulira kikola kikiswaza naga namuwerera kamuje omulete ne Kampala wali ku masanyalaze naye twayirowoozezza nekatakujega street gaita okubo gatuke mu mayumba g'abantu bw'olaba omwana sagalabira waabwe nga kwegali omanya kalina ekizibu so n'olwekyo tetunnagwa kibuuzo tugamba nti waliwo ono abba ebitabo by'abayizi mulimu ekirungi ekigenda okuva mu bino ebigenda mu maaso oba I think with the time kyova kyetugezaako okukola nogamba naffe mubanga mazima mulike ettaka nziro muddeko ebbali ekyo kya bugunjufu mugoba bali mu office sikugoba ako sikugoba ekyo tukigamba gwe tukulagira kubawo bakozesa teeka era eryagobye ekigundi semuju lyadde etteeka semateeka era yakulya IMF aba ali ku nnyonyi omwana n'aleekalaga nti ankutteko swascan ye alekulira n'okulekulaga nti ekifaananyi ekyakulira IMF tekisaana kulabika kiti akugaya mu politics kyogere nsome obubaka bwe batulaba nokulowoozaako obulowooza nti okola eki nga ddala muzimba demokrasiya alina amaanyi aga nti nze kanzire ebbali naye akati bw'otandika okujja nti nga buli akubuuza mbukatonga wekangabiriza so ogamba nti onale bananala mafaabi ne power bande yekubye mutima ne balekulira zitwaga fennoga kulekulira twaga you step aside okay badde bali yes noga kakatulabe process zino zibenga simwe muzigabe gamye ono bamugamba kukola kino nesa akakika ataka wadde kirala banno bakusa twetaga neke etuladdi okuteba neki member bamu atwadwa mu diswe committee Katuno bakawa tulaba ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya. Morning Salt TV. I think Mr. Besigye is the cause. That's why he formed another party though is among those who started FDC party. I am John Posco from Busabala. There is no other party in front. Front. Mami omukulu tombuza. Front. Kasita FDC eyagala kujja mbuyinza front eyagala kujja mbuyinza that's all the front is an opposition of the other really yes power ata supplementing bagamba nti activism gondi activism njagala nakubulira nga bwe nkugambye abantu batuleka tunga sibe FDC bokka ati kyenkugamba so kiba na nsonga okujiyita ki it even singa President Museveni atandika okutuula yekka let me tell you tuli kyayogera President Museveni aganti atandise nga bw'agiina ekyambogo kana atandika okutuula ekyambogo yekka nga bw'agira nga bwe tunoonye no ng'olwedde wali eno flag bearer Kiwanda bamutese no flag bearer tuli kyaddondo yali eri bw'agira naye nga naye kigendere waki n'olwaleero muyinayo anatuwadde gyali front endala eyajja tova ku main naye kyalina candidate y'omu naye singa era ebyo byono n'ebibiina byaffe Kaijo ino kikkiriza katufuna obubaka foundi member bweranga muvaawo temuvayo mulekayo okugulu mukola muto era naffe nze nagambe Kaija nsikuseka bati nze nange ninda kigezo kyange ekigezo ekijja kiriawo masajja katufuna obubaka batulaba n'abatuuliza FDC stop scapegoating accept that FDC is now bigambo bya sibyange a DMC like UPC DP and CP it is irreparable. I can't deliver you to your desired dreams and destination. It can't deliver you to a desired dreams and destination. Don't waste time like Dr. Lume Baiga. Form a new party, give it a new face, and it will favorably compete. Leave Nandala and company. We are waiting for them in general campaigns. They will vote themselves. Remember, you are staggering, gave birth to NUP. Style up. You are as good as a baby suckling the dead body of its mother. Uliriza Kaija ndozo baka bugenda ewe buterevu ngenda kakuwa temukuba simu eno banaffe ya kusindika ko baka obuwandike boka ono agamba nti Mr. Kaija President Museveni okugamba nti tubejjeko mu 2005 kyava kumwe bwe mwagamba nti temwetaaya nti babasibye emikono mwagala ebibiina ebingi Kavuma Aaron yakugambye bwatyo onagamba nti abasajja bonoonye ekibiina kyaffe netuwa erinnya
tukomako ekyo kyokka kyetaaga otuweeyo kulinya ndowooza omunnakibiina kya FDC simusanyufu. Good morning Mr. Apollo, I'm Richard from Kamuli. Besigye did a very big mistake to leave his party because Ugandans are believing in him and we still love that man. He is the power of the opposition, so let us pray for him, our doctor. Mutuwa amanya banaffe bosindika obubaka bwe butyo tuwe n'amanya n'ogotusugula some. Morning Mr. Apollo, that man of NRM is talking the truth, so let all members of FDC join NRM because FDC doesn't have a plan to rule Uganda. I am Sabit Eric Nimutungo. Sabit Eric, thank you so much. Owagide Honorable Godfrey Chiwanda Subi. Munagamantai message sijiitako kanjesonyiwe sijiitako. Nze Kibirige Dennis ndi Eruwero. FDC bwe yali etandika ffe twali abavubuka abasookamu naye nsaba tudde ku nnono yaffe ey'okuwa abakulu ebitiibwa ate n'obuteerabira abakoledde ekibiina kyaffe bw'otekikola tosobola kwawula Dr. Kizza Besigye ku FDC. Thank you so much Kibirige Dennis ali Luweero. Munsonyiwemu nze Ssenyonga ekira fese muju ne bwajja neki tujja kumulonda kale nkitidde kisoma ekyo. The problem of FDC is uliriza kano. The problem of FDC is Lukwago, Semuju's unruly conduct plus Besigye's weakness to control the party. Tuwamanya mutusonyiwe obaka tujja kuba tetusoma bumba temutuwamanya. FDC ekigezo kyerimu kyamazima tukiyigamu ki kuba batandise okweyambulamu engoye banatera okutulaga obwerere bwabwe. Nze Rutaya Haruna ebuyikwe bannange kansooke mpa abakulu omukisa eddakiika 2 nja kuba obaka obusembayo mbusoma nga tuwunzika. Honorable Godfrey Chiwanda Subi ndowooza gw'osoma kakati political parties ekizikutandisaawo kutwala buyinza. Teri political party eriwo obubeezi, buli muntu yenna ajja tutandisa political party kutwala buyinza. Era bonna amagezi gaba basala tuwangudde. Waliwo abagamba nti batandika ekibiina ekipya. Yes. Buyinza. Because njagala nkulage by the NTJ batandika simanyi bwetambula. Okay, I don't have a lot of time there. Neyesinga nkola discussion kwekyo. Nze nga bwendabye opposition gundi yaffe ya Uganda. Wali omuntu nga awagira opposition whatever the case. Waliwo abantu abasinga tubawagira FDC because of the word Forum for Democratic Change. Bawagira okuba ba opposition. Era abantu be bamujja basanga balaba nga temu provide nze bulungi leadership under the opposition gundi. They will shift to another party. They may not even join us. Actually singa mukimanyamu abali mu buyinza. But kyenkolerera but joining. Ne munasanyawo ebibiina byonna. Era opposition ejja kusigalawo. Tewali abasanyawo. It's just their problem of leadership. Problem ya kulembeze. Problem is about handling to handle the chat. Tukiriza munenare mu mukuru tajikola tajira bawo. Wakati watajira bawo. Walabira FDC. Kakati. Nze kyendowooza mu kino mu kigambo ekisembayo abantu abatandise b'ebibiina byaffe bwe mba mugamba nti mugende yes mutuleke bw'ogamba nti okyaliwo beerawo buli lw'osigala ng'oli nakyogane ku programu entukyayina problemu ya foundarism eyo chovola bolwalero UPC okugiragiramu tibalaba akena bamulabanga obote Dr. Milton Obote bamulanga Dr. Milton Obote kati olwalero teri muntu asobola kushiftinga loyalty completely ajije ku Dr. Kizza Besigye ateke kwa Muriati tekisoboka azilonga atendo nga kizemu n'ekirungo nga ina no office ekatonga kati ye katonga ekolera kwa nti bane tusobola okubeera obumune tukola nti ne feeding presidential candidate oyogere ekyo mu meeting eno FDC eno bakaja ne deputy secretary banonya candidate kyagenda okuwangula, so it can't work. Bobera ali ononya candidate agala kwangula president ate neno katubikolagana bita feno twagala kwangula nga FDC ekibuzo kiri kimu ate na people's government wali bisobola kola ekibuzo kiri kimu abagamba nti mutonde w'ekibiina ekipya kyekisobola okuyamba FDC
oba okuyamba embeera ate kiba kiyambe tuba kigisse busi era nakugamba mu opposition twasemba wano ega ekintu ekijja okuyamba opposition ye joint front nga beegattidde wamu nga batunuulira quality okusinga kubanga n'ekyo kiganye tekigaananga ekintu ekigaana kye kyemulekedde okukola ekintu ekiganye kyekivuddeko naye obanga okyakiriko kikyabula mu bubuzi omuwagizi wa FDC asigale nga alina essuubi nti bino bijja kugwa. Njagala kugamba abawagizi ba FDC bangi batikinga gundi batikinga Bobi Wine omuli ne gundi neyani nono chifu pompya yayitete muwagizi bangi bakola ki basigala nga ba FDC abawagizi ba DP batikinga nga academy so n'olwekyo actually abantu support base ate yo kyetunuulya nga era kiyaga ekyadde ekituufu abantu abali wansi bawagizi ba opposition si bawagizi ba bibiina si bawagizi ba power si bawagizi ba bibiina bawagizi ba opposition baagala agenda ekyusa embeera bukiba ogikyusa mekasa obalaga nti gwokisobola yogera nabo kigambo ekisembayo so ntegeeza bannayuganda nti tujja kufe kukakkana tujja kukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga tussaawo engeri yonna esobola okuyamba kubanga ffe ekisinga tulaga nti eriiso ffe tetujja ku mpiira wadde nga bino weebiri ate nze siyinza kuva ku bakiwanda era bakiwanda mbalowoozako ebitundu 9 ku buli 100 olunaku bano ne mbalowoozaako ebitundu 10 ku buli 100 so mbaagaliza week ennungi. I am Peter from Namayingo. FDC is in stragglers because they have started confusions and 2016 is about to start. So